Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano waŋŋambye nti envunza zimazeewo ebigere by'abaana bo, nti envunza zikumazeeko emirembe, tiziruma abaana. Nombuuza nti basobola okusindika ensindike, nti oba ziba zikungula, nti oba zitambuliramu ebibi. Wambuuzizza ebibuuzo ebyo ku nsonga y'envunza, era nombuuza nti ddagala ki eriyamba ku nvunza okuzigoba ewaka. Ng'ekisookera ddala tebazisindikiramu sitaani yenna. Envunza ebiseera ebisinga bubeera bukyafu, mulimu ebiwuka ebitulumba nga bijja lwa bukyafu bwaffe bwe tulina ewaka. Kati n'ezo envunza buba bukyafu na bugayaavu. Envunza naffe zaatuluma nga tuli mu kyalo. Kino kambabuulire, buli mwana yenna alina emyaka 2 okudda waggulu nga wakulira mu kyalo kye bayita ekyalo, yagala ogaane zibayita envunza ozimanyi. Envunza ezo ekisookera ddala zisobola okujja ewaka wammwe nga ennyumba yammwe ya ttaka, kuba envunza ezo zaagala nnyo enfuufu. Ennyumba yammwe bw'ebeera nga ya ttaka wansi, ngamba wansi nga temwasementingawo seminti, envunza ziba zijja basumbuwa nnyo. Kale bwe mubeera nga mwasementinga eyammwe naye ate banneyiba bammwe abaana abo gye bazannyira basobola okuggyayo envunza ezo bulungi nnyo. Okubajjukira envunza bwe kukwata n'ekula emanyi okubiika amagi. Amagi ago ebiseera ebisinga galulira mu nfuufu omwo. Bwe bumala okwalula bubuukira ku baana, n'olwekyo kyangu nnyo envunza ezo okuluma abaana abo kubamalako emirembe. Naffe zaatuluma. Ffe ewaffe mu kyalo ennyumba eyaffe yali nsementinge bulungi ebisenge byonna, naye ate mu mikwano gyaffe ebisenge byabwe byabanga bya nfuufu. N'essomero lye twasomerangamu pulayimale liri eyo Masaka, baliyita Kiyumba Primary School. Essomero eryo ffe twasomerangayo lyabanga lya nfuufu, wansi nga tewali seminti, bateekangamu enkokoto eyo entonotono, naye ate nga mubeeramu nnyo enfuufu. N'olwekyo twafunanga nnyo envunza olw'ensonga nti envunza zino zaagala nnyo enfuufu, zitambulira mu nfuufu, ziba zijja bakwata nnyo, ziba zijja balemerako ennyumba yammwe bw'ebeera nga si nsementinge. Kiki olina okukola? Ekisookera ddala fuba okulaba ng'ewaka mukendeeza ku nfuufu, musementinge ennyumba muteekemu seminti. Ekirala, abaana abo mulina obbafaako, balina okusala enjala, mulina obbayonja. Buli kanaku omwana alina okubeera ng'anaaba, alina okusula ng'anaabye. Bw'atanaaba bwe bukyafu bwe ŋŋambye. Envunza eyagala nnyo ewantu ewabeera waddugala, ziba zijja mukwata, ziba zijja muluma, zijja muyingira mu nnyama, mukitegeera. N'olwekyo obukyafu mu bugobe ewaka, envunza ezo zijja kukendera. Mugulire abaana engatto, basomere mu ngatto. Bwe banaasomera mu ngatto ne babeera nga basiiba mu ngatto oba mu biniigiina, kiba kibayambako obutakwatibwa nnyo, obutalumibwa nvunza. Omwana omuto tasobola kwefaako nti alabe nti envunza temuyingira. Gwe omukulu gw'olina omukebera, olina omusala enjala, olina omunaaza ebigere bitukule. Envunza bajja kuba baziwona. Kwegamba mugobe obukyafu ewaka, muyonje abaana abo, envunza tezijja kubaluma. Ekirala, ddagala ki erisobola ozigoba ewaka? Ekyamazima ekisookera ddala kugoba nfuufu waka. Ekirala, oyiro oyo mulungi nnyo, oyiro w'emmotoka oyo omukadde mulungi nnyo. Envunza tezaagala wali oyiro. Ekitegeeza oyiro oyo w'omufuna, bw'omala okutundula omwana oyo beera ng'omusiiga ka oyiro mu bugere bwonna, envunza tezijja kumuluma olw'ensonga nti ebiwuka ebisinga tebyagala oyiro oyo wadde amafuta. Ekirala, eddagala ly'osobola okufuuyira erigoba envunza ewaka, oteekeddwa kuligula buguzi mu abo abatunda eddagala ly'ebiwuka, era nazo ziba zijja kufa singa onaafuuyira eddagala ly'ebiwuka. Obeera ojja bannyonnyola, babeera bajja ddikuwa bulungi nnyo. Bino ebyokugamba nti omunyale, kaamulali, ebyo tebigoba nvunza. Ebyo babituteekangako tusobole okwogera ng'envunza ebadde etulumye. Ky'oba olaba baamala nga otutundula ne batuteekamu omunyale, olw'ensonga nti omunyale guluma nnyo, era nga bakugamba lwaki toyogera nvunza nga zikuluma, lwaki toyogera nvunza ng'ekuluma. Ne bakuteekamu omunyale, naye ng'omunyale teguziyiza nvunza kuluma. Babikuteekamu osobole okwogera, kwegamba kubanga kubonyaabonya, kutulugunya, lwaki okkiriza envunza okuluma. Teka tukuteekemu omunyale okitegeere, oba kaamulali. Mu nnyumba bw'oba olinamu ebisenge eby'ettaka, olw'olumu ofuna oyiro, ogende ng'omuyiwa mu bisenge ebyo byonna ofuna oyiro oyo omukadde, talina buzibu, ajja bugoba obuvunza obuto bwe bunaaba buli mu nnyumba nga tolina ssente zigula ddagala kufuuyira
beera ng'oyiwamu ku oyiro oyo omukadde n'oluvannyuma oyiwemu n'amazzi olongoosemu bulungi. Obuvunza bujja kufa, bujja kubeera nga bugendera ddala, naddala obwo obubeera obuto wamu n'amagi. Tezirina sitaani yenna, mulina kwefaako mmwe nga mmwe abazadde mufe ku baana, envunza zijja kugendera ddala bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.